olusozi lwa Naggulu Bukoto ng'olulaba okusinziira eno ku sayidi oluuyi lwa Ntinda Capital Shoppers bwetyo bwebifaanana. Abantu bazimbye ebizimbe ku sipiidi nnyo 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 nnyo. Emyaka mitonoko emabega egiyise olusozi olwo lwali nga lwereere ng'olabako mirongooti egyo gyokka egiyiseemu nga kuliko obuddo oba omanyi obuddo obwo obuwanvuwanvu obumera mu bitundu by'ewala eri nga mu national parks omutera okunyumirwa okubeera empologoma, engo, ensolo bwe zityo, obuweewo, obugabi. Olusozi olwo bwetyo lwe lwali lufaanana. Ogwo gwe muddo era ogwabeerangako. Naye enkulaakulana eya sipiidi ennyingi esobodde okulukyusa era kati we njogerera lwa njawulo nnyo ng'ovudde ku kikadde kye twali tumanyi. Sayidi wano akazimbe k'olaba eri kali akawanvu, akazimbe ka URA Tower. Abakwasaganya eby'omusolo mu ggwanga. Ekyo ekizimbe ekyolaba kyekiri awo ekiyiseemu ekya cream, kankisembeze tulabe. Ekizimbe ekyo kizimbe kiri mu poliisi awo poliisi barracks e Naggulu. Ndowooza tekinnaba kuggwa, bakyakizimba munda omwo finishing ekyagenda mu maaso. Wabbali w'ekizimbe ekyo olaba akantu ako akayiseemu awo. Tusooke tusembezeewo twetegereze. Tetusobola kulaba kusingako awo. Eyo ye Kereziya ya St. Jude empya eri mu kuzimbibwa e Naggulu. Bwe bamanyi awali Kereziya ya St. Jude Naggulu, weewo yeeyo Kereziya gye bazimba. Ebizimbe endowooza obirabira ddala biibyo bipya byereere bizimbiddwa. Naye kati ekiriwo mu ggwanga kigambibwa nti bannannyini bizimbe bino byonna ebizimbibwa ku sipiidi bantu nga bali mu gavumenti era nga bakozesa ensimbi w'omusolo nga bagidiibuuda nga bazimba agazimbe ago gonna ku sipiidi eyayiriyiri. Ndowooza buli wenkutunuza olaba ebizimbe bipya by'amaanyi bisituka ku sipiidi. Kati gwe musajja wattu, mukazi wattu oli eyo, obwavu bukuluma, ogamba gwe Katonda wamukola ki okubeera nga tannakuwa ku ssente okuzimba akayumba akatono ak'ekirooto kyo. Beera mugumu, nkubuulidde bano ssente gye bazijja. Ssente za gavumenti zeetubonyaabonya ng'etuggyako mu misolo emingi nga batubereka emisolo eminene. Ssente ezo zonna abantu bano abakola mu gavumenti ze bakwata ne batazikozesa kituufu kye zirina kukola: okuzimbira amasomero, okuzimba amalwaliro, okuzimba enguudo, okubunyisa amasannyalaze mu bitundu byonna eby'eggwanga ate gabeerega ssente ntono, okubunyisa amazzi mu bifo eby'enjawulo eby'eggwanga era gabeere nga ga ssente ntono. Ebyo byonna ssente ezandikoze ebyo byonna bazeezibika ne baziteeka mu nsawo ne bazizimbamu ebizimbe ebyo byonna by'olaba. Kati gwe todda awo n'onakuwala n'ogamba nti Katonda tannaba yakwanukula ssaala zo. Bano babbi ssente babba nzibe.
sente ezandiyambye eggwanga bazibba ne bazikolamu ebyo ebiyamba bo nga bo. Byonna mbyogedde, tewali kye tutamanyi. Olwo olusozi lw'e Naggulu lwelwo. Omulongooti ogwo nali ntuuseeko we guli ne ngenda ne ngezaako okuguwalampa. Nawalampako okwo ne nkomaawo wansi nsaawasooka awo ndoza ku leve eyo bwe watya awo naye guli waggulu nnyo. Oguwalampako katono n'olaba nga n'ensi etandise okwetooloola. Akazimbe ka NBS nkeeko nga bwe waaliwo TV ya WBS eyawava munno, wava munno ebintu ne bimusobako n'akivaamu. NBS nekola ki? N'eryawo. Byonna ebyaliwo twabimanya, sijja kubigendamu nnyo. Ebizimbe obirabye, babizimbye namaanyi nno. Omusimbi bagudiibuuda, omuntu wa wansi abonaabona. Bo babizimbamu gazimbe ag'amaanyi ku ssente balya. Ekyo kyolaba eyo Kabira Country Club Bukoto. Nga Sudiiri ye nannyini yali mu kintu awo nga yabikkiridde. Kanjogere Oluganda olutuufu, nga Sudiiri yabikkiridde. Ebizimbe biibyo by'amaanyi, bizimbe by'amaanyi. Lusozi baluzimbyeko ebizimbe by'amaanyi. Ekizimbe kyaffe kya Kereziya Katolika. Ebya Kereziya Katolika byo tebirinaamu nkola mbi yonna, kubanga ssente esondebwa abantu ba Katonda. Ekiweebwayo ekimu eky'ekkumi Kereziya ssente n'ezikolamu ebyetaagisa ebigiyamba okutambula ng'egenda mu maaso. Yes. Okyali ku Subi Hope YouTube channel. Yes. Nywererako, tovaako. Kitegeera?